bw'atyo bw'ayogera Mukama. Katonda agenda kwogera n'obulamu bwaffe mu programu ye. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Baana bakatonda b'omuwendo mungi baaniriza nnyo nate n'ekiseera kino ekya leero. Njagala okwebaza Katonda atukuumye okuyita mu nnaku zonna natuuse olunaku lw'enga lukyassa omukka ogw'obulamu. Mwebaza olw'obugabirizi bw'atuwadde okuyita mu byokulya, mu byokunywa n'ebyokwambala na byonna. Olunaku olwaleero tukomyewo nate okwetegereza ekigambo kya Katonda. Ng'era mu ngeri y'enjawulo olunaku olwaleero twagala twetegereze ekyokuyiga ekiriko omutwe ogamba nti okugenda mu maaso obutaddiriza. Okugenda mu maaso obutaddiriza. Bw'osomako nange mu kitabo kya Luka essuula ey'omwenda olunnyiriri olw'62 Bayibuli egamba naye Yesu n'amugamba nti tewali muntu akwata ekyuma ekirima n'atunula ennyuma asaanira obwakabaka bwa Katonda. Amannya Sempira Martin, kansabe tuwombeeko olw'okusaba. Katonda waffe omuyinza wena twagala okwebaza nate olw'ekiseera kino ng'era tugenda kuyiga ekigambo kyo Mukama. Tusaba okwate ku birowoozo byaffe, tuyigirize ebigambo byo Mukama era bikole amakulu mu bulamu bwaffe. Buli omu agenda okuva mu kifo kino gy'awuliriza era gy'alabira Mukama nti omukutteko. Tukwenza Mukama kubanga tukkiriza nti gw'olidde okusaba kwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amen. Lunaku lumu waliwo oluyimba lulusanga mu lulimi Olungereza olugamba nti I've decided to follow Jesus. Oluyimba olwo lulina story eri emabega waalwo omuwandiisi eyaluwandiika. Kigambibwa lunaku lumu enjiri etambula etuuka e Buyindi. Enjiri eno bw'etuuka e Buyindi n'etambula era nga bw'omanyi nti mu settingi z'e Buyindi waliyo basinza nnyo bakatonda bangi abawerako mu settingi zaabwe. Buli maka gayina family god. Enjiri eno bw'etuuka waliwo amaka agakkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe. Naye ku kyalo ekyo kwe baali kyali kivve era nga musango gwa Naggomola. Village chief yaliko kyava ku olukiiko tabamiruka n'akuŋŋaanya abantu bonna nga baagala omuntu ono akkiriza n'amaka ge famire ye abakkiriza Kristo bamwega. Omusajja ono kigambibwa ayitibwa ne famire be n'abaana be. N'amubuuza kakano ssebo olina omukisa okusobola okubeera omulamu mu kitundu kino. Bw'oneegaana Kristo ogenda kubeerawo naye bw'onaalema okumwegaana n'omunywererako tujja kujja mu bulamu bw'ensi eno. Village chief teyali mubi, yatandika nga amuwa choices. Namwandika okusooka kwa byonna. Kituufu oyina by'oyina ku kitundu kino, oyina mukyalawo, oyina n'abaana b'olina. Naye twagala okuwa omukisa. Bw'onaaba nga weegaanye Kristo ono ogenda kgenda n'abaana bo nga bw'oyagala. Naye ogenda kgenda n'abaana bo ne mukyalawo n'ebyobugagga bo obeere nga bw'obadde obeera. Singa omwegaane. Naye singa t'omwegaane tugenda kutta abaana bo. Omwami ono kyava ayogera ebigambo eby'ekitundu eby'oluyimba luno olusooka n'agamba nti neewaddeyo okugoberera Kristo. Nga tannakimalayo bulungi abaana ababiri ne battibwa. Village chief n'amu option ey'okubiri n'amugamba nti ssebo abaana bo bafudde naye tukkiriza nti ng'omusajja bw'atabalira nzaalo okyalina omukisa okuzaala abaana balala bangi. Gwe ne mukyalawo mulaba wuuno muto tannatuuka myaka mikadde. Kale bw'oneegaana Kristo tujja kubaleka mugende. Musajja nga tannamalayo village chief n'amugamba newadde nga tewali agenda kunneeyungako naye ŋŋenda kusigala nga ngoberera. Omukyala ne bamutta. Mulundi ogwokusatu kyanki yali esembayo village chief kyava amugamba nti ssebo manyi nti osigaddewo omukyala we amaze okufa n'abaana bo naye okyalina omukisa. Singa weegaana Kristo ogenda kutambula nga bw'oyagala era ojja kufuna omukyala omulala oddemu ozaale n'abaana abalala. Omusajja ono n'ayogera ebigambo ebisembayo n'agamba newankubadde nga mu maaso gange waliyo ensi ng'emabega waliyo maaso gange nga waliyo omusaalaba naye emabega nga waliyo ensi nja kusigala nga ngoberera Kristo. Omusajja ono nattibwa. Okukkiriza kuno okwayolesebwa omusajja ono kigambibwa nga wayise ebbanga village chief olw'obuvumu bw'omusajja oli yatandika okwebuuza omuntu afiirira atya omuntu gw'atamanyi?
omuntu afiira atya omuntu gwatawuliranga nako. Era kigambibwa nga wayise ebbanga omusajja ono village chief abaaliwo nabo ne bakkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe. Oluyimba luno lutuyigiriza nti mu lugendo lwaffe olw'Ekikristaayo waliwo ebisoomoozo ebijja, waliwo emitawaana egigenda tumalamu amaanyi, naye principle gye tuteekeddwa okukozesa y'ey'okugenda maaso obutaddiriza. Bwe tuba nga tuli bakuwangula mu nsi eno banyama bassebo, kitwetaagisa okuba nga tumaliridde nga tukozesa principle ya Alexander the Great bwe yagamba forward ever, backward never, retreat no surrender. Omusajja ono bwe yafuna okusoomooza, naffe okusoomoza kujja mu bintu eby'enjawulo. Bw'ojjako mu kitabo ky'Abaefeso essuula ey'omukaaga olunyiriri olwokuna, olunyiriri olw'ekkumi, Bayibuli erina ebigambo byetusibirira ebyogera ku kyokulwanyisa kya Katonda. Omukristaayo yenna kye yandibadde abeera nakyo. Mu kusooka kwa byonna asooka n'okutegeeza nti tuli mu lutalo naye tetulwanagana na mubiri na musaayi, tulwanagana n'ab'amasaza, tulwanagana n'ab'obuyinza aba waggulu. Atugamba bulungi nti ku kyambalo kya Katonda kino waliyo kye bayita element of salvation, sepeewo obulokozi. Ng'era omukristaayo kyandibadde kya nsonga n'abeera mindful olw'ebintu byakkiriza okuyingira mu bwongo bwe byawuliriza, kubanga Katonda yatutonda nga environment yetwetoolodde yeekola ffe. Singa mbuuza ekibuuzo nga nti bw'ozaala omwana ng'alina omwaka gumu, omwana tannatuuka bulungi kwogera, n'omutwala mu nsi gy'omanyi nti olulimi olwogera luzibu, bw'anaakula agenda kwogera lulimi ki? Kangeza omututte China ajja kwogera Luchina. Lwaki? Kubanga environment eno nnyo mu character development y'omuntu. Byolaba, byowuliriza, byokwatako ne byoyogera bye bikola ggwe ky'oli. Bwe tumala okwetegereza seppeewo ey'obulokozi, tugenda ku kyambalo ky'omu maaso, breastplate of righteousness. Bwe twogera ku ekyo kubanga kye twagala okusimbako essira, twogera ku musipi ogw'amazima, belt of truth. Bwe tubanga tuli bakuwangula mu lutalo luno, tuteekeddwa okwambala omusipi ogw'amazima. Bw'obanga gwe nange tuli bakubeera bawanguzi, tuteekeddwa okukwata ekitala eky'ekigambo kya Katonda. Ekitala eky'omwoyo ky'ekigambo kya Katonda. Tuteekeddwa okubeera n'engabo ey'okukkiriza. Okukkiriza ne kutukuuma. Mu lugendo luno olw'obukristaayo tusuubira okukola ebintu bimeka? 2. Kubanga ekitala kiri offensive. Tuteekeddwa okuba nga tulumba, tuteekeddwa okuba nga tulwana. Singa tetulwana omulabe ayinza okutuwangula. Yensonga lwaki ku kyambalo kino ekya Katonda tulina shield, engabo ey'okukkiriza, ne tubeera n'ekitala eky'ekigambo kya Katonda. Bwe tuva ku ekyo ne tugenda ku ngatta ezibuulira enjiri, era ne wabeerawo n'okusaba. Ninjagadde essira tuliteeke ku kyambalwa mu kifuba, breastplate of righteousness, eky'obutuukirivu. Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abaefeso essuula y'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi, egamba nti kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima, era nga mwambadde eky'omu kifuba obutuukirivu. Mu kifuba kyaffe ng'Abakristaayo wateekeddwa okuba nga wambaziddwawo eky'omu kifuba eky'obutuukirivu, breastplate of righteousness. Bwe weetegereza enkola ya kino egy'omu kifuba, kyakolebwanga mu kyuma, naye kubanga omuntu bwe yagendanga okulwana mu lutalo kyayokebwanga omusana ne kibeera nga kyokya nnyo, baateekangawo olugoye. Era olugoye luno lwakolebwa mu bugoye obutono, lusobole okuba nga lubeera mu makkati g'ekyuma kino n'omubiri gw'omujaasi. Bwe weetegereza ekintu kino ekyakolebwanga ekibikka mu kifuba, kyakolebwanga mu makkati ga cells 7 ku 100. Era kigambibwa ku kintu kino eno nga bwe tumanyi bw'osomako mu kitabo kya Yobu essuula eya 29 olunyiriri olw'ekkumi, Yobu ayogera ku butuukirivu. Bayibuli egamba nayambala obutuukirivu ne bumbikkako, obutalyanga nsonga, obutalabanga nsonga bwange ne bubanga omunagiro n'engule.
Yobu atutegeeza nti nayambalanga obutuukirivu bukola butya. Buli we twogera ku butuukirivu bulina akakwate n'obutuukirivu bwa Kristo. Era tukimanyi nti tugenda kulokolebwa lwa byambalo bye twambadde. Nga bwe tusoma mu byawandiika ne tulaba nti Yoswa Mukama yamugyamu ebyambalo bye yali ayambadde n'amwambaza ekyambalo ekyeru. Bwe lusoma ku lugero olwogera ku wedding omuntu eyali talina kyambalo kya mukolo kya mbaga eyasuulibwa wabweru. Kitulaga nti wateekeddwa okubeerawo ekyambalo, wateekeddwa okubeerawo change of garments. Tuteekeddwa okuva mu butuukirivu bwaffe ne twambala obutuukirivu bwa Katonda. Naye nga twetegereza ensonga eno ey'ekyambalo eky'omu kifuba, waliwo ekintu ekinyuma ku nsonga eno. Kigambibwa ekyambalo kino bwe kyakolebwanga kyakuumanga bukuumi mu maaso wokka, nga mugongo wakalu. Bwe wagendanga okulwana n'ekitala ng'olina engabo yo, ng'olina ekitala kyo, walinanga option y'emu. Option eyo yali ki? Kulwana bulwanyi, teri kulisinga. Era bwe wagendanga ku lutalo nga tokkirizibwa kukyuka, kubanga emabega gy'oteeka gy'olaga eri omulabe teriiyo bukuumi. Bye wayambalanga nga bikuuma ludda wa? Ekyambalo kino eky'omu kifuba eky'obutuukirivu nga kikuuma ebitundu eby'omubiri eby'omu maaso, gamba ng'ekibumba, omutima n'ebirala, naye ng'emabega ku mugongo gwe mukalu. Wano tuyigamu ki? Kiraga nti mu lutalo luno olw'obukristaayo tulina option etya emu. Tulina kugenda bugenzi mu maaso, tetulina kudda ludda wa? Mabega. Muganda wange mwannyinaza mpuliriza, waliwo ebintu bingi ebizze mu bulamu bwaffe. Waliwo emikwano mingi egibadde gyagala ffe tuve Katonda tudde emabega. Naye option Mukama gy'atuwa eri etya? Eri emu. Forward ever, backward never. Kudda mu maaso, teri kuddiriza. Bwe tubanga gwe nange tuli bakubeera bawanguzi, tuteekeddwa okubanga option ey'otandle gye tulina eri emu bweti ya kugenda mu maaso, teri kudda ludda wa? Mabega. Ojja mu kitabo kya Yakobo essula ey'okuna olunyiriri olw'omusanvu, Bayibuli egamba nti kale mujeemulukukire Katonda, naye mulwanagane ne Setaani, naye anaabaddukanga. Mu prinsipe eno ey'obukristaayo bwe tubanga tuli bakubeera abawanguzi abagenda okuwangula okusomoza kw'ensi eno, abagenda okubeera abawanguzi mu byonna n'ekibi ekiri mu nsi eno, tuteekeddwa okubanga tulwanagana ne Setaani. Setaani tolina kumubembekkereza. Ku kyambalo kino eky'omukristaayo oteekeddwa okubanga olina ekitala eky'ekigambo kya Katonda. Ekitala kiraga offensive. It is an offensive weapon. Abamu ku ffe tulina Bayibuli zaffe naye nga temuli mundu. Bayibuli kye kintu ky'osanga mu nnyumba yo nga kijjudde empumbu, kijjudde enfuufu, naye ebirala byonna ng'obirongoosa, akabonero akalaga nti togisoma. Tetulina ngeri gye tugenda kuwangula mulabe okuggyako nga tumwataakinze, nga tumulwanaganye naye. Sitaani waakulwanagana naye. Bayibuli kyebutegamba nti mujeemulukukirenga Katonda, naye mulwanaganenga ne Sitaani, naye anaabaddukanga. Engeri yokka gy'ogenda okuwangula Sitaani, Katonda gy'agenda okuwangula Sitaani mu ggwe, kwe kubanga olwanagana naye. Yensonga lwaki ku kombati omukristaayo gy'ateekeddwa okwambala kuliko ekitala. Ojja mu kitabo kya Matayo essula ey'okuna olunyiriri olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu, Bayibuli eyogera ku nkola Kristo gye yakozesa mu kulwanagana n'omulabe Sitaani. Bayibuli egamba nti awo Yesu n'amugamba nti va gye ndi, vaawo. Awo Yesu n'amugamba nti vaawo, genda Sitaani. Kubanga kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era omuweerezanga yekka. Olw'ekkumi n'olumu, awo Sitaani n'amuleka, laba bamalayika ne bajja ne bamuweereza. Katonda kye yakola Kristo kwe kubanga yalwanagana naye. Mu lutalo lwe tulimu luno olunene lw'okkirizaganya nange tuli mu lutalo luno olunene, alternative gye tulina kwe kulwanagana n'omulabe Sitaani, kwe kubanga tulwanagana naye. Principle gyeteekeddwa okubanga tukolerako yeyo okugenda mu maaso. Abakristaayo bangi bali mu kulimbibwa. Wali abalina concept nti once saved always saved.
nga balowooza nti kubanga baalokolebwa, kubanga saddaaka yaweebwayo Katonda, bo balowooza nti ebyabyo kyakoma kyatuuka. Wali abakristaayo balowooza nti baatuuka. Naye kyenjagala twebuuze olunaku olwaleero, tugenda kulaba Bayibuli kyeyigiriza ku ekyo. Kubanga bwe tubeera ne wrong mindset nga tulowooza nti twatuuka, tujja kutuuka okuggwamu abantu batulaba baali bamayinja nga tuli babifunfugu, tulowooze nti tukyali bamayinja naye nga in reality tuli babifunfugu, twagwa dda. Bwe nzaala omwana mu maka abeera mwana wange, si bwe kiri? Bwe manga nzadde omwana nyinza n'okumuwa family name Sempiira, ne bamuyita Sempiira, oba muwala oba mulenzi, abeera mwana wange, si bwe kiri? Naye omwana ono tosobola kuddamu kumuzaalukuka. Bw'abanga mugonvu obanga si mugonvu ajja kusigala nga mwana wange. Naye endowooza eno ereese obuzibu. Ekibuuzo tekiri ku nsonga okubanga omwana azaaliddwa oba tazaaliddwa, naye kiri nti obanga omwana asobola okulwala n'afa. Tewali dokita yenna agenda kulagira bazadde ku kabenje k'okubanga omwana tazaalibwa, naye ajja kubeera na bingi ebyokubanga ayogera eri abazadde bano engeri y'okukuumamu omwana nga mulamu. Era kigambibwa nti omwana ono bw'otamuliisa, bw'otamuwa byakulya na byakunywa n'omulabirira mu byokunywa n'ebyokulya, omwana ajja kukola atya? Ajja kufa. Abakristaayo bangi balowooza nti kubanga Kristo yatufiiririra n'atuwa saddaaka n'atutukuza na byonna byakomaawo. Naye twagala tulabe mu byawandiikibwa. Bw'ojja mu kitabo kya Yokaana essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'53, Bayibuli egamba nti awo Yesu n'agamba nti ddala ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwange, bwe mutalya mubiri gwa Mwana wa Muntu ne mutanywa omusaayi gwe, temulina bulamu mu mmwe. Bwe twogera ku bisuubizo bituweereddwa mu byawandiikibwa, ebisuubizo bino bituweereddwa biri conditional. Bayibuli egambye nti awo Yesu n'agamba nti ddala ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwa Mwana wa Muntu ne mutanywa musaayi gwe, temulina bulamu mu mmwe. Nti gwe nange okubeera n'obulamu ng'omwana omuto weetaaga okuweebwa amabeere n'ayonka, ng'omuntu w'abeera n'anywa n'alya buli lunaku, era olunaku lwalekera awo okulya n'okunywa atandika okufa paka bw'afiira ddala. Bwe kityo ne mu bulamu bwaffe obw'Ekikristaayo tusuubirwa okuba nga tulina progress. Tusuubira okuba nga tweyongera okulya, tweyongera okunywa, totuuka ku mbeera ekulowoozesa nti Bayibuli wagisoma yonna yonna ogimanyi. Waliwo gwe nasanga ne mugamba waayi tuli mu kuyiga misingi nangamba nti taata wange yali mukadde wa kanisa, emisingi ino yaginjigiriza gyonna ngimanyi. Bwe tuba tuli bakubeera balamu tuteekeddwa okuba nga tweyongera okunywa nga bw'olya bulijjo. Waliwo abali mu kuluma ennyonta ekiseera kino kyennyini, naye nga n'olunaku olw'eggulu wanywedde amazzi n'ogekamirira ne gakubuzaako n'emirembe. Olunaku lw'eggulu oyinza okuba wabadde ku mukolo nga walidde emmere nebula okutuuka wano ku mumiro, naye ng'olunaku olwaleero enjala yasoose kuluma ggwe ng'olinga atagenze ku mukolo. Gwe kibanga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kiri bwe kityo. Kitegeeza ne mu bulamu bwaffe obw'Ekikristaayo tuteekeddwa okuba nga tweyongera okulya, tweyongera okunywa. Y'engeri yokka gye tusobola okubeera abalamu. Bwe weeyongera mu lunyiriro lw'63, Bayibuli egamba nti omwoyo gwe guleeta obulamu, omubiri teguliiko kye gugasa. Ebigambo bye mbagambye gwe mwoyo bwe bulamu. Tuteekeddwa okuba nga mu bulamu bwaffe obw'Ekikristaayo tweyongera okulya ku kigambo kya Katonda. Mu Kristaayo gwa mpuliriza totuuka ku mbeera n'olowooza nti wamalayo. Wali abatuuka ku mbeera ne bagamba nti nze lesoni nzisomye, lesoni y'ekyamateeka nagisomako, ey'amateeka olwokubiri twagisoma agireeta dda, ate nze yali agikubiriza seetaga nagula kopi mpya, ani akulimba? Amazima gali progressive. Olunyiriri olwo lw'olaba oyinza okulusoma leero ng'obadde oluyina ne mu bwongo walukwata nti oyinza byonna okuyita mu Kristo akuwa amaanyi, naye bw'oddamu n'olusoma Katonda ajja kuba yeeyongera okubikkulira ebirala. Twetaaga okweyongera okunywa, twetaaga okweyongera okulya bwe tuba nga tuli bakubeera baki balamu. Ojjako mu kitabo kya kubikkulirwa essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okuna n'olwokutaano, Bayibuli etulaga nti waliwo mazima ddala omuntu asobola okuva mu kukkiriza n'agwa n'abivaako ebyasooka. Bayibuli egamba etya? Kubikkulirwa essuula ey'okubiri olunyiriri olw'okuna n'olwokutaano, Bayibuli egamba bw'eti
egamba naye nina ensonga ku ggwe. Kristo awandiikira ekkanisa eya Efeso n'abategeeza nti naye nina ensonga ku ggwe. Nsonga kiwuliriza ti kubanga waleka okwagala kwo okw'olubereberye. Kino naawe ampuliriza era ndaba osobola okukiweera obujulirwa. Tulina omukwano gw'enjawulo gwe twalina bwe twasooka okukkiriza nga twagala abalala bonna tubabuulire ekigambo kya Katonda, nga twagala bazadde baffe bakyuke bave mu mbeera y'ekizikira. Naye olunaku olwaleero bwe nkubuuza omukwano gwe walina gwalaga luddawa togulaba. Wayagalanga okuba nga gwasooka ku kyakyo naye ennaku zino otuuka ssaawa 5 ekyennaku ssaawa musa oyagala immediate after divining obulawo. Bayibuli egambye nti naye nnina ensonga ku ggwe kubanga waleka okwagala kwo okw'olubereberye. Kino kitulaga nti omukristaayo abadde ayimiridde osobola okugwa. Omukristaayo abadde n'okwagala okw'amaanyi osobola okuva mu kwagala okwo n'otandika okulowooza ebirala. Eyali alaba Kristo kati ng'olaba ttaka oyagala bitiibwa osigadde oyagala buli kaseera n'otandika n'okukola kampeyini ku buweereza bw'obukadde, ku buweereza bw'obudinkoni. Olunyiriri olwo Bayibuli egamba nti kale jjukira ggwe wagwa. Bayibuli evuga bulungi nnyo nti omukristaayo osobolera ddala okugwa. Bw'obanga teweeyongedde kunywa na kulya nga tolidde ku Yesu Kristo nga tonywedde ku mazzi osobolera ddala okugwa. Bayibuli egambye nti kale jjukira ggwe wagwa okole otya? Weenenye okolenga ebikolwa eby'olubereberye. Agamba nti by'otyakola bw'otyo njijja gy'oli, bw'otakola bw'otyo njijja gy'oli era njijjawo ettabaaza yo mu kifo kyayo bw'otakola otya? Bw'otolyenenya. Tusuubira okuba nga tuba mu mbeera bwe tubeera ne mindset enfu nga tulowooza nti bwe twakkiriza bwe twabatizibwa ebyaffe byakoma twamalayo tugenda kugwa n'enkoona ekola etya? Egwe. Kristo atubuulidde nti kisobokera ddala okuba nga tugwa. Tusobolera okuva ku bye twasooka okukola. Kyavudde agamba nti jjukira. Okujjukira nti wagwa kikulu. Sooka weekolemu examination olunaku olwaleero. Weekebere wekkana wekka nga Pawulo bw'atugamba nti mwekebere emitima gyammwe mulabe nga muyimiridde mu kukkiriza. Bw'otunuulira wayimiridde olunaku olwaleero bwe wali emyaka egiyise. Oli kimpi jjuni w'okukkiriza oba waliwo progress. Bw'otunuulira omukwano gwe walina n'omuliro gwe walira, waliwo omukristaayo yaŋŋamba nga nakakyuka n'aŋŋamba nti ogwo omuliro gw'oleese gugenda kuzikira. Nange bwe ntyo bwe nnali ne ŋŋamba bye tugenda okutambuliramu ebyo byakugwa. Kristo atusuubira okuba nga tubeera progressive. Atusuubira okuba nga tweyongera tutambula okuva ku ddaala erimu okutuuka ku ddaala eddala. Atusuubira okubeerawo ne improvement. Atusuubira okubeerawo ne progress mu bukristaayo bwaffe. Bayibuli egambye nti bwe tutenenya agenda kujja era ettabaaza agiggyewo. Bw'ojja mu kitabo ky'Abaebbulaniya essula 6 olunyiriri olw'omukuna paka ku lw'omukaaga, Bayibuli egambye nti kubanga abo abaamala okwakirwa ne balega ku kirabo eky'omu ggulu ne bafuuka abassa ekimu n'Omwoyo Omutukuvu, ne balega ku kigambo ekirungi ekya Katonda ne ku maanyi ag'emirembe egigenda okujja, ne bagwa okubivaamu, tekiyinzikako okubazza obujja olw'okwenenya, nga bakomerera bokka omulundi ogwokubiri Omwana wa Katonda ne bamukwasa ensonyi mu lwatu. Bayibuli etuwa okulabula. Mu kusoma kwa bino seeka ne tulaga nti omukristaayo osobola okudda ennyuma, osobola okuseeseetuka. Weeri atambula nga buli lunaku ofaayo okulaba ng'okwata ekyawandiikibwa kati nga wabivaako dda. Ng'ebya Katonda si by'oliko, owenoonyeza bibyo. Osobolera ddala kubanga omaze ebbanga ly'eddene mu kkanisa ng'ogibaddemu n'ettaka eriri ku kkanisa eyo mwayo aliwaayo naye nga waseeseetuka dda. Bayibuli etugambye nti kubanga abaamala okwakirwa musana wagutegeera n'ogulaba n'okkiriza n'okakasa nti ekkanisa eno erina amazima. Bayibuli egamba nti ne balega ku kirabo eky'omu ggulu ne bafuuka abassa ekimu
oyo omutukuvu ne baleka ku kigambo ekirungi ekya Katonda ne mu maanyi ag'emirembe egigenda okujja ne bagwa okubivaamu. Kitabo kya Ebbulaniya essula 10 olunyiriri olwa 26 Bayibuli egamba nti kuba bwe tugenderera okwonoona nga tumaze okuweebwa okutegeera amazima tewasigaddeewo nate ssaddaaka olwokubiri wabula okulindirira n'obuti omusango n'obukambwe okugenda okwokya abalabe. Bwe lubanga twategeera Kristo ate ne tumuvaako Bayibuli egamba nti tewasigaddeewo ssaddaaka ndala. Ekiraga there is a possibility of someone falling from a certain level in Christianity ava ku ebyo n'atandika okukola ebibye n'atambula nga ye bw'ayagala akole n'afuuka ekyesittaza. Bayibuli egamba mu lunyiriri lwa 28 nti yayonoona anyooma amateeka ga Musa afa awatali kusaasirwa olw'abajulira ababiri oba basatu. Mulowooza mutya? Okubonereza oyo kwalisaanyizibwa kulyenkanawa okusinga okuba okubi eyalinnyirira ddala omwana wa Katonda. Bwe kibanga mu biseera bya Musa omuntu yenna eyalinnyirira ebiragiro bya Musa yakubibwanga amayinja bamusaliranga omusango instantly. Kati ate olwo anyoomye Kristo ye wakola atya? N'alowooza omusaayi ogw'endagaano eyamutukuza obutaba mutukuvu n'agirira ekyejo omwoyo w'ekisa. Bantu bangi mu kyasa kino kye tulimu balina engeri they are propagating cheap grace. Balowooza nti kubanga Katonda yatulokola they are spiritually lazy. Tebeefiirayo. Jesus paid it all. Naye tulaba mu kyokuyiga ekyaleero nti Katonda atusuubira okubeerawo no progress atusuubira okubeerawo ne improvement okuva ku ddaala erimu okutuuka ku ddala. Tuteekeddwa okuba nga tukula. Ebyawandiikibwa bye wasomanga luli kale wasomanga chapter emu kati osoma mmeka? Bw'obanga ebiseera biri ebikadde wali olisitinga verse 5 kati olisitinga mmeka? Tusuubira okuba nga tulina advancement kubanga tulina objectives mmeka? 2. Esooka kudda mu maaso, ey'okubiri kudda mabega. Waliwo etteeka erya opposites ebikontana. Bwe lubanga tetuli ku bwa Katonda tuli ku bwa Setaani. Bwe lubanga tetuweereza Mukama tuli kuweereza Setaani. Kale bwe lubanga tetukola advancement tuli mu kukola backsliding. Mukama atusuubira okubeerawo n'enkyukakyuka. Atusuubira okubeera ne principe yali fit no surrender, kugenda mu maaso teri kudda luddawa mabega. Mu lunyiriri olwa 38 Ebbulaniya essula 10 Bayibuli egamba naye omutuukirivu wange aliba mulamu lwa kukkiriza. Era bwadde ennyuma, wuliriza kino, era bwadde ennyuma emmeeme yange temusanyukira. Katonda akimanyi nti osobola okudda ki ennyuma. Olunaku olwaleero osobola okuba nga oyimiridde ne bukeera olunaku olw'enkya nga bino si byoliko. Kisobokera ddala. Naye Bayibuli etuwa okulabula n'agamba nti era bwadde ennyuma emmeeme yange temusanyukira. Ekiraga nti wasobola okubawo okudda ennyuma naye bwe tudda emabega ne tuva ku bya Mukama n'oseeseetuka mu kukkiriza, n'oseeseetuka mu ngeri gy'obadde osabamu Katonda, n'oseeseetuka mu buweereza bwo, n'otandika okufuna dona fatigue mu kanisa ng'owulira obikooye. Agambye nti emmeeme yange temusanyukira. Naye ffe tetuli baakudda nnyuma mu kukkiriza. Gamba nti amiina. Naye tuli baakukkiriza olw'okulokola obulamu. Omukristaayo yenna yandibadde ne principle teri kudda nnyuma, kugenda bugenzi ludda wa maaso. Kubanga Setaani amagezi agakozi asaze gonna okulaba nga atujja mu mbeera ey'okutambulira wamu ne Kristo, ey'okuprogressinga, ey'okugenda mu maaso, ey'okudda maaso butali mu kuddirira. Ojja mu kitabo kya Peetero ekyokubiri essuula ey'okubiri olunyiriri olwa 2 Bayibuli egamba nti kuba obanga bwe baamala okudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi mu kutegeera ddala Mukama waffe
Era omulokozi Yesu Kristo naye ne begombeza mu obwo omulundi ogwokubiri ne bawangulibwa ebyoluvannyuma byabwe bisinga obubi obw'olubereberye. Nti kubanga kyandibadde kirungi gye bali singa tebaategeera kkubo lya butuukirivu, okusinga be baamala okulitegeera, okudda ennyuma okuleka ekiragiro ekitukuvu kye baaweebwa. Olwabirimu biri gye bagamba kyabatuukirira ng'olugero olw'amazima bwe luli, nti embwa eddidde ebiseseme byayo n'embizzi enaazibbwa eddidde okwekulukunya mu bisooto. Nti omukristaayo singa ategeera amazima n'ategeera okwagala kwa Katonda ate n'akuvaamu n'adda emabega n'agamba nti ebyo ebyokusinza Katonda nze mbikooye, abanga embizzi emaze okuva mu bitoomi ate neddayo neekulukunya luddawa. Bayibuli etugambye nti abeera ng'embwa emaze okulya, bw'emala okulya n'esesema nedda mu biseseme byaki. Ebigambo bino bikozesebwa okulaga Katonda obusungu bw'alina eri omuntu adda ennyuma. Katonda atusuubira kugenda bugenzi luddawa mu maaso, atusuubira okubeerawo n'advancement, atusuubira okubeerawo no progression. Ti mu byonna bye tukola oba kubuulira njiri, bw'obanga luli wagibuulira manuale kati gibuulire digitale, gendako ne mu digital wise, buulirako ku YouTube, genda ku Facebook, wabeerewo okubanga Katonda yatutonda okubanga tubeera progressive. Ne mu kusaba bwe kityo, ne mu buweereza bwe kityo. Naye omuntu yenna bwadda ennyuma, bwe tutadda mu maaso ne tudda ennyuma, Bayibuli egambye tubeera ng'embizzi emaze okunaaba nedda mu bisooto. Tubeera ng'embwa emaze okusesema ate n'eri ebiki ebisese byayo. Era bw'ojja mu lugero Kristo lwagera mu kitabo kya Luka essuula 12 olunyiriri olwa-2 paka olwa-4, Bayibuli egamba Mukama waffe n'agamba nti kale ani oyo omuwanika omwesigo ow'amagezi? Omuwanika omwesigo ow'amagezi mukama we gw'alisigira ab'omu nnyumba ye okubagabiranga omugabo gwabwe ogw'emmere mu kiseera kyayo. Alina omukisa omuddu oyo mukama we bw'alijja gw'alisanga ng'akola bw'atyo. Wuliriza, Kristo wabanga atuwadde obuvunaanyizibwa bwakubuulira njiri, omwesigo w'amazima asuubira okuba ng'agenda maaso n'omulimu ogwo. Bw'aba ekera gospel commission ogenda mu nsi okubuulira enjiri, atusuubira kubeera ku ekyo. Era tewateekeddwa kubaawo kintu kirala kyonna ekigenda okwokupayinga ebirowoozo byaffe. Kristo wabanga atulekera omulimu okweteekateeka, atusuubira okubanga gwe tuliko. Bayibuli kyebuli egamba kyalina omukisa omuddu oyo mukama we bw'alijja gw'alisanga ng'akola bw'atyo. Mazima mbagamba ali musigira byonna byali nabyo. Olwana-5 Bayibuli egamba olwana-4 agambye nti mazima mbagamba ali musigira byonna byali nabyo. 45 naye omuddu oyo bw'alyogira mu mutima gwe nti mukama wange aludde okujja, n'atanula okukaaba, n'atanula okukuba abaddu n'abazaana, n'okulya n'okunywa n'okutamiira, kale mukama w'omuddu oyo alijja ku lunaku lw'atamulowolezaako ne mu kiseera ky'otamanyi alimutemaatema, alimuwa omugabo gwe wamu n'abatakkiriza. Bwe tuba nga tuweereddwa obuvunaanyizibwa Kristo bw'atuwadde ng'abaddu ng'abaweereza be, singa tugenda mu maaso ne tulowooza nti Kristo aludde, oli wano ng'ompuliriza era ng'ondaba ng'olowooza nti Kristo aluddewo, wasooka n'obeera mwesiga okumala emyaka 5, naye kati otuuse ku mbeera ng'oyagala owulireko bwe kibeera okubeerako mu nsi nga tewali akufuga. Agambye bw'alikomawo omugabo gwo gugenda kubeera mu batakola ki? Mu batakkiriza.
oyinza okukemebwa n'obakuwa otuuka n'okoowa n'ogamba nti kati nze ebyawandiikibwa mbikooye, ebyokukeera mbikooye, ebyokubuulira mbikooye, ebyokuyigiriza balondeko n'abalala. Naye njagala okutegeeza Bayibuli egambye nti omuddu oyo alina omukisa Kristo gw'asanga ng'akola. Obuweereza bwonna bwe yakuwa atusuubira okuba nga tweyongera mu maaso. Wateekeddwa okubawo continuity nga tukola ekyo kye yatulekera. Ye muddu oyo alina omukisa. Mu kitabo ky'Abakolisaayo essula ey'okusatu olunnyiriri olwokuna Bayibuli egamba nti Kristo obulamu bwaffe bw'alirabisibwa era nammwe ne mulyoka mulabisibwa wamu naye mu kitiibwa. Bayibuli etuwa ekyama. Bayibuli egambye nti Kristo obulamu bwaffe, Kristo bwe bulamu bwaffe. Bw'abeera mu ffe ne tumugabanako ne tumulyako mu kuyiga ekigambo kye ne tunywa ku ye, nga Bayibuli wegambye nti omuntu yenna ayagala obulamu agenda maaso ng'alya era nga n'okunywa akola atya, nga n'okunywanywa. Bayibuli egambye nti Kristo obulamu bwaffe bw'alirabisibwa era nammwe ne mulyoka mulabisibwa wamu naye mu kitiibwa. Tuteekeddwa okulabisibwa wamu ne Kristo mu kitiibwa. Ojjako mu kitabo kya Luka essula 8 olunnyiriri olw'12 paka olw'13. Bayibuli egamba nti bali ab'oku mabbali g'ekkubo be bawulira. Awo Sitaani n'ajja n'akwakkula ekigambo mu mitima gyabwe baleme okukkiriza n'okulokolebwa. Bayibuli yayogera ku nsigo za mirundi emeka? 4. Ensigo eyagwa mu ttaka eggimu, ensigo eyagwa mu maggwa, ensigo eyagwa ludda ku mabbali g'ekkubo, waliwo n'ensigo eyagwa ku lwazi. Bw'obalabalamu mathematics awo ofuna 25%. 25% beebo kubawulira ekigambo kya Katonda okusinziira ku lugero lwo Kristo lwatuwa olw'omusizi ababala ebibala. Naye Bayibuli erugamba nti bali ab'oku mabbali g'ekkubo be bawulira. Awo Sitaani n'ajja n'akwakkula ekigambo mu mitima gyabwe baleme okukkiriza n'okulokolebwa. Bannyabo ne bassebo, kino Sitaani akikola on purpose. Bwe tutandika okubeera n'ebirowoozo bigenda tuleetera okuva mu kukkiriza, tuteekere kimanye nti ogwo mulimu gwa mulabe. Atandika okutusonseka ebigambo, atuleetera okukemebwa, okubanga atujja ludda wa tuleme okulokolebwa. Ogw'okumi n'agamba nti ab'oku lwazi be bawulira ekigambo ne bakkiriza n'essanyu, kyokka tebalina mmizi. Bakkirizaako kaseera era mu biro eby'okukemebwa baterebuka. Newankubadde ng'ekigambo twakiwulira, tusuubira okuba nga tubala ebibala, tusuubira okuba nga tweyongera kugenda maaso na progressinga, kugenda maaso kutereeza, kugenda maaso kulinnya madaala. Otherwise Sitaani agenda kuleeta ensigo ze, agenda kuleeta ebisoomooza, agenda okuleeta challenges ezigenda tujja luddawa mu kukkiriza. Bayibuli etuwa if condition. Etuwa condition oba embeera eteekeddwa okuba nga etuukirizibwa. Gwe nange okuvoolera n'obulamu obutaggwaawo agamba atya? Yokaana ekisooka essula esooka n'olw'omusanvu agamba naye bwe tutambulira mu musana nga ye bw'ali mu musana tussa kimu ffekka na ffekka. N'omusaayi gwa Yesu omwana we gutunaazaako ekibi kyo. Condition eri naye bwe tutambulira mu musana. Kitegeeza bwe tukozesa etteeka erireeta ebintu ebyekuba love opposite, bwe wabeerawo omusana wabeerawo n'ekizikiza. Bayibuli egambye naye bwe tutambulira mu musana tusuubira okutambulira luddawa? Bwe tubanga tuli bakulokolebwa tuteekeddwa okuba nga tweyongera okutambulira mu musana. Ekibuuzo, byolaba era byowuliriza, byofumiitirizako era byokwatako, musana oba otambulira mu kizikiza? Condition egambye naye bwe tutambulira mu musana. Yokaana ekisooka essula ey'okubiri olunnyiriri olw'24 Bayibuli egamba mwe kye mwawulira okuva ku lubereberye kibeerenga mu mmwe. Kye mwawulira okuva ku lubereberye bwe kinaabeera mu mmwe. Condition
nammwe munaabeeranga mu mwana ne mu kitaffe. Bayibuli egambye kye mwawuliranga okuva ku lubereberye bwe kinaabeera mu mmwe, kye mwawulira okuva ku lubereberye bwe kinaabeera mu mmwe, nammwe munaabeeranga mu mwana ne mu kitaffe. Kye mwawulira kirina okubeera luddawa? Atulaga continuity. Tuteekeddwa okuba nga tukkiriza buli lugendo tutambula, oba kusoma oba bufumbo, kulabirira abaana nga Kristo ayolesebwa. Bayibuli tugamba bulungi nnyo mu kitabo kya Yokaana essula 15 olunyiriri lw'omukaaga nti omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi akala. Bagakuŋŋaanya bagasuula mu muliro ne gakola gatya ne gajja. Bayibuli etegeeza nti omuntu bw'atabeera mu nze, kondisoni ey'okubeera n'obulamu obutaggwaawo kwe kubanga tubeera mu Kristo. Bayibuli egambye nti singa tetubeera mu ye tusuulibwa ebweru ng'ettabi ne tukala. Bwe tumala okukala ne twokebwa. Ekibuuzo, otambulira mu Kristo oba olina ebirala by'okunjakunja? Kondisoni ey'okufuna obulamu obutaggwaawo kutambulira mu Kristo. This is not a one time thing. Si kyekintu ekibaawo olunaku olumu, kyekintu ekiteekeddwa okuba nga kizimbibwa buli lunaku. Kristo omwewa. Oba waliwo ennaku z'ogamba nti Katonda ebyange abimanyi, n'okusaba n'otasaba, n'omugamba nti Mukama ezange naziwandiika ziri awo. Oba waliwo olunaku lw'owulira ng'owulira weewaawo okooye nnyo, twetagala kusoma kigambo kya Katonda weeziri. Waliwo sabbiiti ezituuka n'owulira ng'oyagala kwewummuzaamu. Zibaawo. Bayibuli egambye omuntu bw'atabeera mu nze akola atya? Asuulibwa ebweru ng'ettabi. Bw'amala okusuulibwa ebweru akala. Bw'amala okukala bamukuŋŋaanya. Bw'amala okumukuŋŋaanya ne bamusuula mu muliro n'akola atya? Najja. Yokaana essula 8:51. Bayibuli egamba ddala ddala mbagamba nti omuntu bw'akwata ekigambo kyange taliraba kufa emirembe n'emirembe. Kondisoni eri nti omuntu bw'akwata ekigambo kyange, ekigambo kya Katonda okikwata oba wakivaako, oba walowooza nti bwe bakubatiza byowulira bigenda kutuusa, bigenda kutambuza paka. Tusuubira okuba nga tugenda luddawa mu maaso. Bayibuli mu kitabo ky'Abaruumi essula 11 olunyiriri olwa 22 agamba nti kale laba obulungi n'obukambe bwa Katonda eri abagwa. Kitegeeza tulina okwegendereza. 75% okusinziira ku lugero luli olw'omusizi tuyinza okugwa. Percentage y'abali ababala ebibala Bayibuli etegeeza kimu kyakuna 25%. Kuba bwe ziba nga zaaga mu bifo bina ng'ensigo emu yokka yagwa mu kifo ki n'ebala. Ezo ezigwa awali ki? Ezigwa ku ttaka eggimu nezibala ebibala 100, 5, 20 ne 10. Percentage ebeera 25. Naye agambye nti 75 bonna bawulira ekigambo. Bwe bamala okuwulira ekigambo kati Sitaani n'aleetawo engeri n'abateekamu okutya n'abateekamu okusoomooza. Naye Bayibuli egambye kale laba obulungi agamba nti kale laba obulungi n'obukambe bwa Katonda eri abagwa. Bukambwe naye eri ggwe bulungi bwa Katonda bw'onaabeereranga mu bulungi bwe. Bw'otaabeerenga mu bulungi bwe naawe oliwogolwa. Tusuubirwa ebintu bimeka? 2. Okunywerera mu kwagala kwe, okutambula nga bw'ayigiriza oba okumuvaako. Timoseewo ategeeza mu kitabo kya Timoseewo ekisooka essula 5 olunyiriri olw'12 nga bazza omusango kuba basuula okukkiriza kwabwe okw'olubereberye. Pawulo alina baayogerako wano abava mu kukkiriza ne bakunjakunja ebintu ebirala. Timoseewo agenda maaso n'atugamba mu kitabo kya Timoseewo ekisooka essula 1 agamba naye Omwoyo ayogera lwatu ti mu nnaku ez'oluvannyuma waliwo abaliva mu kukkiriza. Bannyabo ne bassebo, bw'obanga oteekateeka okugwa ng'oteekateeka okudda ennyuma, kitegeera okimanye oli mu kutuukiriza buki?
nabbi naye mu kuyita mu kwewayo eri Katonda mu kumusinza mu kumunywererako mu kunyweza ebiragiro bye mu kwata ebyo byayigiriza tusobola okubeera abawanguzi. Gamba nti amiina. Bayibuli egenda maaso netugamba Basosolonike ekyokubiri essula 4:10 agamba naye okujja kw'oyo kuli mu kukola kwa Setaani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba n'okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu eri abababula kubanga tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke. Manyi nti oli mu Kristaayo amazima nga gakkaayira. Okimanyi nti omuze gw'okola Bayibuli tegukkiriza naye bw'ofuna akugambako nti gundi gwe toyenda, gundi gwe togattako mukazi wa kubiri, gundi gwe tokaba wala, gundi gwe tolimba, gundi gwe osusa otuuka leeti owulira bubi. Naye tukitegere tukimanye nti abo abagenda okuzikirizibwa amazima gabatuukako ne bagagaana bugaana. Tusuubira okuba nga tugenda maaso terikudda ludawa mabega. Bwe tubeera ne Kristo tubeera n'obulamu. Obulokozi bwaffe buli mu past, present and future. Buli mu kiseera ekyayita ekyakaakano n'ekigenda okujja. Ayogera ku justification. Bayibuli ayogera ku sanctification. Era n'ayogera ku mbeera eyo eya glorification. Ayogera ku kusonyiyibwa ebibi byaffe bye tutaakolerera. Kubanga ne bagamba olunaku olwaleero otandika okukwata ebiragiro bya Katonda n'obikwata olw'ekisa kya Katonda. Olina ebbanja mabega byoza oyonoona. Twetaaga ekisa kya Katonda okulongoosa account balance ey'emabega. Twetaaga ekisa kya Katonda ku bwaffe tetusobola. Pawulo agamba nti kyetwagala okukola si kye tukola. Bwe tubanga tuli bakubeera bawanguzi twetaaga okugenda mu maaso, twetaaga okunywerera Katonda olunaku olwaleero n'olw'enkya n'ennaku eziddako awo paka nga tuli ne Katonda, nga tutambula wamu naye. We have been justified, I am being sanctified, and I shall be glorified. Tusuubira okubeera ne process ya continuity ey'okweyongera ogenda maaso nga tukuza ekintu kino. Kigambibwa mu kibuga ekya Pompeii. Ekibuga kino osobola okukiyita kyali oba kyali mu Italy y'ebiseera eby'edda. Mu mwaka gwa 7 mu AD 79 waagenda ne wabaawo volcanisite olusozi olumu ne lutandika okuyiwa gundi magima n'atandika okuvaayo. Abantu bano baali balabulwako dda nti ekitundu ekyo kimulimu olusozi olwo it is a dormant volcano. Olusozi olwo lumuliraanye we musenze we mulimye ebintu byammwe wabulabe olusozi olusobola okuddamu ne lugira kubanga tukimanyi nti mu volcanic mountains tulinayo at least 3: active, dormant ne extinct. Bategeeza nti olusozi olwo luliko saawa yonna lugenda kuyiwa omuliro nga bawakana. Omwaka ogwasooka ne bazimba, ogwokubiri ne balima, ogwaddako ne bakola ebyabwe ne babiva nako, naye nga bakimanyi nti olusozi saawa yonna lujja kubeera ne volcanisite magima n'omuliro gujja kuvaayo mu lusozi luno lujja kufuuwa omuliro. Kiro kyali kimu nga bw'omanyi nti akanaafa tekawulira ng'ombe. Olusozi ne luvaamu omuliro. Olusozi bwe luvaamu omuliro kigambye nti abantu abamu bali mu kerabu gaabwe bali mu kweyagala nga bali mu kunyumirwa. Kati olusozi lutandika okukulukuta lugenda mpola balengera omuliro ku lusozi guli mu kusaanyaawo ebintu. Saawa za kiro 6 za kiro abaakimanyako ne batandika okudduka. Naye kigambibwa mu baatandika okudduka waalimu omukyala, omusajja omu yakola excavation oluvannyuma lw'ebyo nga bagenza okukola okuvumbula okwakola ekitundu ekyo. Bansangawo olwazi kubanga jjukira magima ono bw'akala akola olwazi. Tibansangako omukyala eyali addayo. Bamusanga nga magima ono yamuyiikira ng'ali mu misinde egy'enjawulo, ng'ali mu kuvaayo, ali mu kugenda mu kibuga kirala. Nti omukyala ono ng'akutte ebyetonaatona luddawa mu ngalo. Ebyafaayo bigamba nti omukyala ono yamanya nti olusozi lugenda kuyiwa omuliro.
era we yakimanya n'atandika emisinde naye abaako waatuuka n'ajjukira nti aleseeyo ebyobugagga byeyeetonatonako bino pini z'amatwe eza golodi n'addayo naye yali akomawo omuliro we gwamusangira ne gumubuutikira. Oyinza okulowooza nti olina ebiseera bingi, oyinza okulowooza nti okyali muvubuka, oyinza okulowooza nti ebiseera weebiri saawa yonna ojja kukola okusalawo, ojja kuva mu mbeera ey'okweyonoonesa olokolebwe, naye muganda wange mwannyinaze tomanyi lunaku omuliro gwe ogenda okuyiikako. Oyinza okuba olina emisinde nga weesiga emisinde gyo ekika mwe baakuzaala bulijjo bajja bakuwaana nti gw'oli muddusi, naye ng'emisinde gyo ojja okudduka tegijja kugasa. Bantu bangi batambula mu bulamu buno obwafa obwa bulijjo nga tulowooza nti nkyali muto. Bwe naaweza emyaka 5 njogera olunaku lumu nga nakakkiriza Kristo namugamba nti ssebo sooka ondeke ekyambo gendo mala ofuna first class nkomewo nkuweereza. Naye agamba sempiira weerimba njagala ompeereze kati. Mu bukristaayo bwaffe abamu tuggyeko ebyambalo, tuli mu mbeera yagenda maaso kudda mabega. Bayibuli tugambye kano tasanyukira muntu adda nnyuma. Principle bwe tubanga tuli bakuwangula mu bukristaayo bwaffe tuteekeddwa kuba nga tugenda maaso wokka. Tuteekeddwa okubeera ne principle emu, retreat no surrender, nga tugenda bugenzi luddawa mu maaso. Oyinza okuba nga okwagala kwo kwasooka wakuvaako. Oyinza okuba nga obadde otunula emabega, ensi wagivaamu, omanyi volongoto ali mu nsi naye ate okemebwa. Owulira ng'oyagala kuddayo, owulira ng'eno wawa, owulira nga Kristo aluddewo, oyagala oddeyo eri mu nsi obeeko kye weekolera. Naye tomanya lunaku lwe kigenda kuba. Wali yagamba olunaku olwaleero Mukama. Pawulo yatulabula nti waliyo abantu ba mirundi 3 ayogera ku muntu ow'obukka obukka. Pawulo ayogera ku muntu ow'omwoyo n'omuntu ow'omubiri. Oyinza okuba omukristaayo ali mu kkanisa naye Bayibuli etegeeza bulungi nnyo ekyo tekirina tuwaggala nti kubanga twabatizibwa, kubanga agamba mu lugero olw'omusizi bwe yagenda n'asiga eŋŋaano ennungi, omulabe n'ajja ekiro n'asiga eŋŋaano embi. Abakozi ne bamugamba waayi tuleke bulesi tugende tugikuulemu. N'abagamba nti mubireke bikulire wamu. Tuyinza okubeera wano naye nga tukulira wamu. Tomanyi oyinza okubeera eŋŋaano ennungi oba eŋŋaano embi. Tulina okwekolamu self checkment ne twekebera obanga tuyimiridde mu kukkiriza. Oyinza okuba nga oli wano naye ng'obulamu bwo tobuwangayo eri Yesu, naye kugamba Mukama nsaba ofuge obulamu bwange. Wali yagamba Mukama nsaba onsaasire neme okudda emabega. Wali agamba Mukama nsaba mbeera omukristaayo agenda mu maaso. Bwe kuba kusoma kigambo kyo nve mu Bible class ngende mu lesoni, bwe mbeera mu lesoni nve mu kubeera omuyizi mu lesoni class ate nfuuke omusomesa. Bwe kuba nga kwe kusaba kwo nja kusaba twembekole okusaba. Katonda waffe omuyinza byonna twagala okwebaza nate olw'ekiseera kino. Tukwebaza Mukama kubanga tukkiriza nti owulidde okusaba kwaffe. Tukwebaza Mukama olw'ebigambo bino Mukama. Tosaba ebigambo bino bikole amakulu mu bulamu bwaffe. Era Katonda waffe tubeera abakristaayo abagenda mu maaso abatalina kuddirira. Bwe tubanga twasalawo ggwe ensi ne tugidduka, leka Katonda waffe ate kuddayo kukebera bwe byali nakola revision. Naye omulabe Sitaani n'enkweze tusobole okuba nga tuziwangula. Mu byonna Mukama tuwe principle y'okuba nga tweyongera okugenda mu maaso. Bwe tubeera babulizi banjiri tuluubirire okuba nga tweyongera kugibuulira. Bwe tubeera abasomi b'ebyawandiikibwa n'abasomesa tukole ekyo. Tugende mu maaso nga tuva ku ddaala erimu okutuuka ku ddaala eddala. Kubanga otugambye ggwe tosanyukira muntu adda ennyuma. Mukama leka tunywerere ku ggwe. Ebisoomooza byonna bwe binajja bitusanyiridde ku ggwe Mukama. Tukwenza Katonda waffe kubanga tukkiriza nti gw'olidde okusaba kwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amen.